Krokutano lwa Ssabbiiti ewedde ab'ebyokwerinda bazingako bannakibiina ki NUP wakati mu lugendo lwabwe bwe bali ne Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu bitundu by'Embarara mu kakuyege. Wano bannakibiina abawerako bakwatibwa poliisi nga muno mwe mwali Olivia Lutaaya kyokka wadde yagezaako okwerwanako nga buteerere. Kati mu kiro ekikeeseza olwaleero abakulira ekibiina ki NUP kyababuuseeko ate okuwulira nga Lutaaya yaleeteddwa ku poliisi y'e Wandegeya era olwaleero onasimbiddwa mu kkooti esookerwako e Kawempe. Omulamuzi wa kkooti eno Damali Agumasimwe amusomedde emisango ena nga gyonna gyekuusa kukola dduyiro w'ekinnamagye bwe baali ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri. Olivia and others still at large on the 12th day of February 2025 at the National Unity Platform offices at Makerere Kavule Wandegeya Kawempe Division in Kampala District without permission of the Minister were present at a meeting or assembly of persons for training or drilling in the practice of military exercises, movements and evolution. Kyokka ono olubuuziddwa ku misango gino asoose kuseka n'oluvannyuma n'ajeegaana. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Sharon Nyambuya lutegeezezza ng'okunoonyereza mu misango gino bwe kukyagenda mu maaso bw'atyo omulamuzi Damali n'amusindika ku alimanda eruzira okutuusa nga 18 omwezi guno. Kati Olivia Lutaaya yeegasse ku bannabalala 10 abasooka okukwatibwa ku misango gino okuli omumyuka w'omwogezi owa NUP Alex Waiswa Mufumbiro, abakuumi bakulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Akileo Kivumbi kw'ossa n'abalala nga nabo bali ku alimanda mu kkomera eruzira. Okusinziira ku bannamateeka ba NUP, Lutaaya alina obuvune obwamutuusibwako oluvannyuma lw'okukwatibwa wano we basinzidde ne basaba kkooti ono okuweebwa omusawo we asobole okumwekebejja ekintu kkooti kyegaanye. Ekyawuka ku Olivia Lutaaya nti obuvune bwe bwonna bulabika bumujjudde ku mikono buli wamu ne ku mutwe. Twatandikidde Wandegeya okutegeera nti nno bali mumuggyako bujulizi obw'okulaga nti yali tortured. Naye nga n'obulala bwerambika bwokka ku mikono gye nga ye mugirabye akulaga obuvune obwamutuusibwako lwe yakwatibwa luli military court nti buno bukadde atulaze n'obupya bwe twerabiddeko. Bano era beemulugunya ne ku bbanga Lutaaya yali amaze ku poliisi nga taleetebwa mu kkooti nga no basinzidde okusaba kkooti ono yeeyimirirwe. N'ekyokuba nti nno baamusibye essaawa ezisukka mu 9 constitution zeeyogerako ezandibadde 48 namutambuza wano ne wali byemu ku ebyo tugenda okweyambisa ennaku z'omwezi 18 kola ntumusaba ayimbule kakalu ka kkooti nti bino biri politiko nga buli omu bwabiraba. naye ekyomukisa omulungi nti abantu bano bakimanyi tebalina musango era Olivia mulaba newankubadde alina ebisago naki mugumu. Olivia si gwe gusoose okumukwata, bamukutte emirundi mingi nga baagala ave mu bintu bino kye bagezaako okukola okutuli mobilizing abantu babakwate naki abantu batye. Naye Olivia olwava mu kkomera era nadda ku campaign trail kubanga amanyi nti kyakola tekirina tteeka kirimenya. Samuel Muyizi nga ye munnamateeka wa NUP ategeezezza nga bwe bakitegeddeko ng'abantu abalala abawerako ku baakwatiddwa mu bitundu by'Embarara kw'ossa ne Rango bwe bagenda nabo okuvunaanibwa ku misango gyegimu. Basukka mu 10 abaakwatibwa Embarara n'ebitundu byonna eby'omu West. Era tutegerezeddwa nti bangi ku abo baakwatibwa bali mu kuleetebwa Kampala. Ku misango gye bagamba nti bajjiddiza Kampala ennaku z'omwezi muziwulidde ebbanga eri lyonna. Kinajjukira nti guno si gwe mulundi ogusoose Olivia Lutaaya okukwatibwa nga ne mu kalulu k'omwaka ogwa 2021 y'omu ku baakwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yali anoonya akalulu ku bizinga by'e Kalangala era bw'atyo n'asimbibwa mu kkooti y'amagye e Makindye. Oluvannyuma ono yayimbulwa olw'okusonyiyibwa omukulembeze w'eggwanga ne banne abalala bo abaasalawo okwegatta ku NRM ye kyatakkiriza ng'awakanya eky'emisango egyali gyamuteekebwako.